Inside Story Uganda, real source of political updates. Ngambia ina assignments endala eziriwo. Naye kantandike n'ensonga ye kuba ozimbira mu kululule. Mwami Eremie yangambye nayogedde naye akawungeeza awo ssaawa yabadde ng'egenda mu emu. N'agamba nti ensonga bannamateeka b'e Masaka mwagikwata bobe nti n'ekintu mwakitegeera bobe. N'agamba nti gwe mugamba nti muyina omulamuzi omu mu bbendobendo ly'e Masaka nti muyina bajjaaji babiri. Nti naye mukimanyi bulungi jjaaji omu ali ku study leave ya mwaka gumu. Nti n'olwekyo tewaliwo nsonga ebaweesa mulamuzi wa mulala agenda amalewo omwaka gumu gwokka ate omulala akomewo. Ye yangambye mbu omwaka gumu kaseera katono nnyo musobola okukagumiikiriza ne mutalumya bantu. Mwamirule kyemukola tekirumya Saabalamuzi, tekirumya judiciary eri waggulu weewaawo kiyinza obbakosa bwe babayo n'abantu baffe abantu baabwe n'ekisinga kukosa ffe abantu abali eno abalina obuzibu mu kkooti obw'enjawulo. Ssebo ensibuko yaakyo ne gye mulaga. Neyanziza nnyo Ssebo Mr. Honorable Kaddu. Eyansomesaako amateeka obamu ku bansomesa amateeka yali omulamuzi kati ali emukono Justice Mubiru. Yatugamba bw'oba oyagala okutegeera obulungi omulimu gw'okola nga munnamateeka weeteeke mu mbeera y'omusawo dokita ali mu theatre ng'ajjanjaba oba alongoosa omuntu. Omwogezi wa kitongole ekiramuzi bw'avaayo n'agamba nti twalina abalamuzi babiri naye omu ali ku study leave tetwetaaga kuyaayaana kufuna mulala. Omuntu amaze ebbanga lya mwaka limu gumu kigeraageranyeeko n'eddwaliro eribadde n'abadokita babiri nga bakola ku kulongoosa abantu nga bakendedde naye kati bayina omu akikola omwaka mulamba. Lwaki nkozesa ekintu kya dokita kye kiyinza okusiiga obulungi ekifaananyi ku kintu kye njogerako. Masaka nga bw'oyogedde eyina districts 10 units kuba n'essi tetugibala nga district. Mulimu abantu abasukka mu miliyoni 2. Tuyina emisango egiri mu 4,600 n'okusoba. Ate nga buli lunaku bawandiisa emisango. Kyokka tulina n'ekizibu ekirala ekyazze kye tusuubira nti letters of administration ebbaluwa z'okusaba ebyobusika zonna we twogerera ezisinga eziri emabega w'emyaka 2 zaaweddewo. Ezo zokka tusuubire nti tugenda kufuna nga 1,000 n'okusukkamu mu bbanga eritasukka nno myezi 4. Ebyo byonna byali bikolebwako abalamuzi babiri ab'eddaala ery'owaggulu. Abalamuzi abo ababiri kituufu omukyalo omu omulamuzi waffe ne bamutwala okusoma mwaka mulamba. Kirungi twetaaga abalamuzi bagende basome bongereko. Era ffe ekyo tetukirinaako buzibu. Judiciary tetukivunaanangako kutwala muntu oyo okusoma. That is not si bwe buzibu. Obuzibu buli kutwala bannamasaka okubaleebeesa okugamba okubalengezza ekyenkaniddawo okubagamba nti basobola okulinda omwaka mulamba nga tebafunye mulamuzi mulala wakubiri. Honorable Kaddu wabeerako mu parliament wafunanga abantu abajjanga ne bakubuulira. Omuntu alumiddwako omuntu agenda mu kkooti abeera mu bulumi buyitirivu nga yeetaaga solution amangu ago. Okumugamba nti linda omwaka tukigeraageranye n'okukwata omuntu wo kuba high court yekola ku misango gya capital. Bakutta omuntu wo bamuguddeko omusango gwa mada oba robbery oba biki ayinza okubeera nga kituufu oba nga bamuwaayiriza. Naye ffe mu mateeka tukitwala nti mpaka nga abakuwaabira bakakasizza obeera otwalibwa ndi omusango tonnaguzza. So omuntu oyo alina okusaba bairu mu high court. Yes, you're innocent until proven guilty. So ekyo kye kubyamwe ku mpapula. Waffe kye. So kati bwe kitwalibwa naye omuntu oyo bwagenda bairu yalina jijja mu high court
So emisango gya criminal e Masaka tukyayinayo aba backlog aba 218 mu prison. Ate ng'ekkooti zisinga kwettanira nnyo kintu kya first come first serve. 218 nga tebannasalirwa. Va n'okusalibwa tebannawulirizibwa. Oh dear. Gye bali ekitongole eky'amakomera statistics zaakyo zikirina era zibeera zibiteekayo. Prison ejjudde bweti. Emisango egya capital balinanga 100 n'okusoba. Be basibe be balina. Ate emisango egimu giriko abasibe 4, abalala 5, abalala 2. So abo bonna bali eyo balinza abalamuzi bajje babakoleko. Bayina okulinda omulamuzi eyagenda okusoma ajja abakoleko. Egyo misango gya criminal. Tulina ensonga z'amaka. Abantu baawukana beekooye. Ate abantu nga beekooye mu maka tosobola bakaka kusigala bonna kuba be bavaamu ebyo ebintu by'emisango egya naggomola madda. Nakolako investigation ekkomera ly'abakyala e Masaka abasinga bonna babavunaana misango gya madda. Naye madda ezo bazikola batya? Batta babba baabwe lwa buzibu mu maka. Exactly. So twetaaga ensonga ezo nazo zigira. Oli azaaleeso abaana b'omwami tabawa buyambi. Azuza amaka nazo tezikolebwako. Kyokka tusuubira omulamuzi omu aliwo azikoleko. Ezo zonna mata zoyogerako zigenda mu high court. Zonna za high court. Tulina emisango gy'ettaka. Mr. Kaddu e Masaka balooya twatuuka tetwatuuse wabula twatuuka mu mbeera nga kiraya nti wajja ng'alina ekizibu. Ettaka lye balitwala oba oluusi baasaze omusango mu kkooti ey'owansi yeetaaga okujulira. Oliyo olwafunye ensala ayagala agenda kumugobako ku ttaka n'ebitooke yatandise dda okusaawa. Onoonya ebbaluwa eyimiriza ekiragiro ekiyimiriza ensala eno ey'owansi mpaka ng'okujulira kuwedde. Okujulira kwa high court. State of execution eyo ogenda gifuna mu high court ewa judge. Eyo yo yambagirawo gyetaagirawo enkya. Tetuyina bajjaji bagenda kutuukayo bakugambe judge omwe ali mu criminal session. In fact yo omwe aliwo yaliwo ali mu criminal session emisango gya civil takola ki? Omuntu oyo yagala addukirewa era oyagala akole ki? Abantu ndozo kwongera obawaka ekifaananyi bwe twogera Masaka. Districts kizoyogerako kuba kimanyi nti high court ekitebe kyayo kiri Masaka mu kibuga. Districts sooka ozimenye ku Masaka zatwala omuntu afuna ekifaananyi. Masaka, Greater Masaka gye twogerako eyina Masaka district. Eyina Masaka city, eyina Rakai, eyina Kyotera, eyina Kalungu, eyina Lyantonde, eyina Lwengo, eyina Sembabule, eyina Bukomansimbi, eyina ne Kalangala. Kalangala kizinga. Kirina ebizinga bingi abavesese bo bamanyi. Waliyo ebizinga bingi. Webale nnyo. Osjeyo ekifaananyi ekirungi. Ekyo ekizinga kyo kyandibadde kirina ne jjaji waakyo ng'aliyo yekka eyo gy'aliyo gy'akola. Kati mbadde nkyakusigira ekifaananyi emisango gy'ettaka ebyo bye bizibu byagyo. Omuntu atwala omusango gwe nyina omuntu gwe mmanyi. Omusango gwe gumaze mu kkooti emyaka nga 10. Gwa ttaka. Yawaaba oli gwe yawaabira yajja ku ttaka yateekawo essomero n'essomero kati likola naye ettaka liri ayina ekyapa emisango giri mu kkooti tegitambulanga. Tugende ku nsonga z'ensimbi. Omuntu tugeze oguze ku muntu ettaka ne bakuzuula ne bagamba nti omuntu oyo yatunze nno nga abafamire tebamukkiriza era essente ezo yababbye. Kati omuntu ono naddukira mu kkooti asobole okununula akasente ke. Jjukira omuntu atunze embeera ye si eri awo ennungi. Sente bwe wazimuwadde naye yabadde ayina ebizibu bye byamutunzizza n'azikozesa. Ezimu zikyaliwo awo ne akawunti akyalinako obukadde nga 3. Oyagala kkooti ekuyamba at least sente ezo bazisibe. Nkulayirira ojja kutambula emyaka nga 3 nga tonnafuna mukisa kugenda kufuna jjaji awulirize ensonga zo. Kufuna mukisa kutandika kuwuliriza. Oluvannyuma lw'okutandika okuwuliriza kitwala emyaka emirala nga 2, emyaka 5.
essente ezo gwobeera okyasobola okuzifuna nebwozifuna value eba tekyali weebale nnyo kyokka ate ekyobutazifuna kyekisinga obunene kubanga ogenda kufuna judgment nga kituufu ekulaga gwe nannyini agamba bakuddiza essente zo naye ngaomuntu gwe bagamba okuddiza ssente takyalina e Masaka abantu bajja mu kooti naye bambi batambula ate bakadde emisango gy'ettaka bakadde abajulizi bafa bannannyini b'emisango bafa n'obeera awo nga looya kikuzimbagatidde wano abantu bajja mu ofiisi balowooza looya gwe atali mu toli competent ennaku eyo bannamasaka gye balina era n'ekitongole kyaki ekiramuzi engeri gye kikuttemu ensonga eno ngeringa ey'ekisaazisaazi nti e Masaka balina abalamuzi babiri balinde omulamuzi eyagenda okusoma akomewo butuufu abantu abo balabye nga tekikyasoboka kiyitiridde ne batusaba kubaffe balooya tukolera ku instructions gakyendabye judiciary eringa mu Luganda kyetugaa nti gwe kitaliridde nnyina nti linda bukye kuba bayinza okuba tebalinayo basibe baabwe bayinza okuba directorate tekibakwatako naye kambuuzeemu ensonga mwagituusaako mu bakulu ne mulaga obwetaavu bamwe kubanga Uganda Law Society mwe mwina eddoboozi ddene ffe eri abantu ba wansi bwe tulaba tebitambula kyoyogedde tugaa nti olaba looya bali mu kulya ssente tebatambuza nsonga zaffe ne tubaasiiga ekifaananyi ekyo mu public nti balooya bali ba ssente abeera mu musango gwe ne gumala emyaka ena nga ffe tetumanyi nti ekizibu ate kibeeri teri balamuzi ensonga mwagitwalako mu bakulu abavunaanyizibwako kati ntunulira nga mugiyita Judicial Service Commission yeyina okubawa abalamuzi mwakituusaayoko kaakati ensonga eno nga bwe nkugambye tetandise kati ensonga evudde emabega nga tubyogerako ku forums ez'enjawulo era twawandiika twatuula nga ab'e Masaka ne tukola resolution si bbaluwa si muntu omu kuwandiika bbaluwa wabula bapulida ffenna ab'e Masaka ne tukola resolution exactly tugende ew'omukulu akulembera abalamuzi principal judge mu kaseera ako yali Dr. Flavian Zeija ye yalimu omwaka oguwedde mu gwe-11 era mu gwe-12 ne tusituka n'abantu abalala bannange nga bana ne tumulumba mu ofiisi ye ne tumukwasa ekiwandiiko kyaffe ne twogera n'okwogera n'atugamba ensonga zammwe nzimanyi nzikolako nsuubira pulezidenti okusayininga abalamuzi 16 kwabo nyina okufunako ababiri ne mbaleeta e Masaka ne Rakai ne nteekayo judge kuba Rakai bateekayo high court era nga bagezaako okukendeeza ku bunene nga nabo bakirabye kyokka ekisinga okwewuunyisa omukulu baamuwa abalamuzi 25 naye Masaka tebaatuwaayo mulala kyokka ne Rakai tebaagiwa ekyo kiteeka yali asuubira 16 ng'amaze obbalaga Masaka ajja bbawa ate bwe yafuna 25 ate teyatuwa wadde wabula in fact yaddira ne gwe twaline yali somehow senior n'amukyusa ekitali kikyamu because ezo ze buli muntu akyusibwa bwobeera oli mu public service ne batuleetera omulala ali junior ate omulala ne bamusindika kusoma oli ye yali yagenda dda kusoma already so kaakati eyo yengeri emu era ku bbaluwa eyo twakopingako chief justice ebbaluwa eyo nja kusaba njaggiwa producer ajagituteerako ku screen kuba omukulu yavuddeyo n'agamba era bavaayo nga bagamba nti ffe tupapye tetusoose kwogera tupapye okugenda okuyingira mu kwekalakaasa n'akeediimo naye ekitali kituufu era eno bwe batyo babadde beebuzaabuza ffe twagala practical solutions ekyo tekyamala twagenda ew'omukulembeze waffe President Semakadde Isaac akulembera ULS ne tutwalira abakulu abo abatutwala ne twagala bannaye Masaka tulina obuzibu bwe buti omukulu ne batugamba tugenda kukola ku nsonga zammwe era tukakasa nti bambi baazikolako kuba twalaba ebbaluwa gye yawandiika President Semakadde yawandiika ebbaluwa nga 16 ogwekubiri ng'asaba okusisinkana Chief Justice amubuulire ku nsonga eziruma abantu be bakulembera omukulu ebbaluwa teyagiddamu eyo yo baagiwandikira Chief Justice tebagiddamu
of course ebbaluwa teraga nti twagala kwogera ku kino na kino na kino na kino naye yayogera okutwaliza awamu okusiga ekifaananyi ekyaddako niwe yagenda ku new lawyer we yali yasuubira okubyogera mu bantu ebyabeerawo byennyamiza ebyo tetwagala kubiyingiramu naye kati nno ffe ne tulowooza nti batusuuliridde nnyo ne tulinda okuva mu bbanga eryo mpaka jjo ly'abalamu we twasazeewo ne tugaa nti kimala bannaayi tetukyalina byakunnyonnyola bantu katugende tutwale ensonga zaffe tusazeewo tusibe ekikookolo koti tuzisibire ekikookolo basobole okutuwa practical solutions nga ngenda okuwumuzaamu mwatunuddeko mu bitundu ebirala eby'e Uganda embeera eri etya muyinza okuba Masaka mwe mukaabya kyejo nga waliwo ekitundu ekisinga ne Masaka obunene nga kyo tekiina yadde omulamuzi ekyo nkukakasa tewaliyo kitundu kisinga Masaka bunene ekitalina balamuzi waliyo ebitundu ebirala ebitalina bambi balamuzi nga nabo bakaabanga ffe naye Masaka lwaki Masaka High Court ye eruddewo emazeewo emyaka egisukka n'emu 15 ate emabega yonna baali balina abalamuzi babiri kati imagine nga ne balooya mu Masaka mulimu 6 kati Masaka erina balooya nga 35 nga bwe nnyinnyonnyodde awo katulina ba chief magistrate 4 tulina ba grade 1 abasukka mu 2 abo bonna okujulira kwabwe kugenda mu High Court n'omulamuzi yennyini naye tebamubalirira tebasobola kukola bintu ebyo byonna ebiva mu banne abakulu bano mukama wange ono ne banne abaali betwali twagala okusindika okutukiikirira mu Judicial Service Commission ekooti be yayimiriza nabo twababuulira ensonga zaffe era nabo Masaka baatuukayo ne balaba ekyomukisa omulungi zoyinza okugamba nti egundi eyo sigenzeeyo naye ajja kufuna omukisa ayogere akubuulire lwaki Masaka mukono gye tusuubira nti emisango gye balina gyenkanankana n'egyaffe ne civil division nja kuwa ebigundi 3 kooti 3 mukono erina bajjaaji aba bana ng'ate kuliko ne ba senior civil division bajjaaji abaliwo basukka mu 5 bali mu Kampala Masaka erina emisango egyenkanankana naawo tuyina omulamuzi omu kyokka Masaka ekyenjawulo kyeriko nti yo kinene ekitundu kinene omuntu aviira ddala eri ku nsonda lw'emiyaga ku nsalo ya Gomba ajje Masaka ku High Court omuntu n'ava eri Rakai munda n'ajje Masaka n'ave Mutukula weebale nnyo lyantonde Kalangala bwe buzibu obwo ndowooza n'emityana tulabika tuyinza okuba tuli ku buzibu ebumu kuba nasembayo okumanya nga tulina omulamuzi omu atuula eri emubende wansi Professor Mbazira kansuuke kubuuza be musomesa bannamateeka abakwalifyinga okuba abalamuzi tebakyaliyo omanyi eno mu njogera gye tujja mu mmwe mugamba mbu justice delayed is justice denied bwe tulwawo okufuna obwenkanya mu kkooti tubanga abammiddwa obwenkanya mu kkooti gwe oli mufumbiro abafulumya bano bati kizibu kivaawa n'ekirala onootubuulirako kuba nze mbadde ate ono akikonyeka nze mbadde manyi wagenda dda ku Judicial Service Commission agabe babayimiriza onootubuulira lwaki babayimiriza obuzibu buvaawa n'ekirala wonooviira ku muzindaalo nga tumanyi magezi ki goyinza okuyamba gw'oli profesa w'amateeka kati katutandike bwe tuti emyaka egy'emabega ndowooza myaka nga 15 emabega n'okusukkamu kakatono akatiba kaali kamu akaali kafulumya kaali kemakerere akaali kafulumya bannamateeka abantu kye balina okumanya abasinga kye batamanyi nti lawyer pleader nga mwami Lulegwe mulaba n'omulamuzi akatiba ke kamu teri ssomero ddala lisomesa ba pleader ate teri ssomero ddala lisomesa balamuzi bonna tubafulumiza wamu makerere ke katiba kokka akaaliwo wabula olw'obwetaavu obwaliwo obutiba obulala ne bukolebwa mukono kati bwe twogera katuyina obutiba obusukka buweze 10 kati obufulumya era bw'obala abayizi abafuluma mu universities abasoma amateeka oyinza okwesanga buli mwaka katufulumya abayizi abasinga mu 100 balooya abasinga mu 100 ne bagenda ku LDC actually bwe bagenda ku LDC
Law Development Center because bava mu universities balina okugenda okufuna practical training mu Law Development Center. Law Development Center eyingiza abayizi buli mwaka abasukka 1,500. Naye ng'ate abaagala okuyingira baba bawera 10,200. So ekizibu si kya bannamateeka be tutraininga. Bo bannamateeka bangi abafuluma. Wabula emitendera egy'okulonda abalamuzi giwanvuwamukko ate emabegaawo gibadde tegitambula na speed nga bwe girina kutambula nga balwawo nnyo Judicial Service Commission yerwawo nnyo okwadvertisinga nawayinza n'okuyitawo emyaka nga5 nga tebayingiza balamuzi bonna wabula kigenze kikyukamu era Judicial Service Commission judiciary ne government tugyebaza Mwami Lule ajja kukizaganya nange nti tetwakirootako nti ekiseera kijja kutuuka mu lulonda lumu balonde n'abalamuzi abawere 10 naye katugenza okulaba mu lulonda lumu balonda abalamuzi 10 balonze abalamuzi 25 oba 24 ekyo kwegamba kirungi omugira ne ba acting judges kyate kizibu kyamaanyi nakyogerako wano eggulo ku CBS nga ngamba nti okuba omuntu ne bamufuula acting judge oba omufudde nga mucuba abanga mucuba n'ekyo nja kukiddako oluvannyuma ekintu kiri nti tulina okutegeera era kinsanyiza nnyo nti muganda wange ono akozesezza ekigambo ky'eddwaliro emisango giringa bulwadde tomanya bunaakukwata ddi tomanya bulwadde ky'obugenda okukwata bwetaaga musawo wa kika ki tomanya mitendera gya kujjanjabwa gye weetaaga essaawa yonna ekizibu kikugwako ekikwetaaga okugenda mu ddwaliro ly'emisango nga ye kooti ate nze ng'omulwadde nga kyeyagala kusangawo musawo anti kyekyo bwe kyoyagala kusangawo musawo so buli lwogenda n'otasangawo musawo bw'otafiirwa bulamu ebizibu ebivaamu biba bingi obulwadde buzimbulukuka nebuvaamu ekitande tusaawo era ne bagamba n'okugamba nti ne walwawo okujja mu ddwaliro ne baalwawo kulaba abasawo nga baalwawo nga tewalaba mu kugumanga ebintu bwe bityo n'ebyamateeka n'emisango bwe kiri naye ng'ate bwe tukigaziyaamu kiri nti ekitongole ekiramuzi oba essiga eddamuzi lirina kinene nnyo kyerikola ku kuzimba eggwanga nja kukimenya bwe nti gavumenti ogiraba nti ebiseera ebisinga eteeka essira ku byenkulaakulana naye togenda kulaakulanya nsi nga tolina sisitimu egonjoola misango mangu oba abantu balina emisango oba gya ttaka oba mu bizinesi bategeeraganye oba waliwo abanja kwegamba bwetweka mu lufuutifuuti it is very very important okureleasinga capital buli lwobeera nga emisango tegitambula bulungi ebyenfuna bingi byoba okutte Mwami Lula ayogedde ku ssomero eririko emisango n'ate eritambula so ekyo kikulu nnyo bw'ova ku ekyo nkiri nti ensi yeetaaga okuba nga erina obutebenkevu naye tosobola kuba na butebenkevu ng'abantu abasoowaganya abantu abalina ebibatawaanya abatalina etali ntegeeragana nga tebayambibwa mangu kugonjoola nsonga zaabwe era ogenda okwesanga yamutemye ogenda okwesanga kyetuyita okutwalira amateeka mu ngalo omuntu atwalidde amateeka mu ngalo ng'agamba akugamba n'okugamba osooka ne ku munna agamba nti ffe balooya mwatutama temutuyamba ebintu byammwe tebikola ki tebituyamba era otuuka n'omuntu n'akugamba ng'alina omusango n'agamba nenze baabadde bampadde amagezi nti bw'onaagenda mu ebyo bijja kukugayaaza nti gwali badde okyekolerako funayo bakanyama oyo omusajja ogenda omusitule busituzi omugye mu nju omukasuka ebweru ebirala munaabiraba ndowooza olaba embeera eyo kalugenda okwesanga okusika omuguwa okwo kuzzeewo obutategeeragana buzzeewo kuvaamu ebizibu bingi ayogedde ku Judicial Service Commission kankyogerekoko kuba kati genda banga kanaaluzaala wano kati Judicial Service Commission ekitongole ekyo abatakimanyi kiri mu ssemateeka nga ssemateeka akiwa obuvunaanyizibwa bwa mirundi ng'esatu ekitongole ekyo kye kironda abalamuzi
kyekiyamba okusuusula abalamuzi omukulembeze w'eggwanga balonda ab'okuntiko n'abekooti ejulirwamu n'abakooti enkulu bano abakooti endala eza wansi ze tuyita kooti ento zo kibalonda bulonzi kibalonda bulonzi asi principal judge Judicial Service Commission eri independent ku judiciary wesalawo ku magistrate negaba bugabi era kati akola advertisements abasaba ne baba interviewinga ne babalonda bafuka pa magistrates. Omulimu ogwokubiri gwe kikola ekitongole ekyo kikola omulimo ogwokukangavvula abalamuzi singa abamulamuzi aba yeeyisizza bubi olina obuyinza okutwala omulamuzi oyo mu Judicial Service Commission era ne bamutuuza babagoba n'obagoba. Omulimu ogwokusatu ekitongole kwe kikola kirina obuvunaanyizibwa okusomesa abantu ku by'amateeka wabula ekitongole ekyo nakyo kibadde n'obuzibu ongogyeko ekyokuba nti kirwawo okulonda abalamuzi. Obumu ku buzibu nze bwe nalaba ekitongole ekyo bwe kirina buli nti tekitaddeewo sisitimu egoberera mpeereza okulaba nti empeereza y'ekitongole kye tulabirira eri etya. Kyali bajja kibeera ne sisitimu okulaba nti kagende mu bitundu bye kooti ze biweerezaamu Masaka nga otulabye Masaka empeereza eri etya balina emisango emeka gitambula gitya. Ekintu ekyo ekitongole kya Judicial Service Commission ate kikirekedde ekitongole ekiramuzi kyennyini okwekuba mu ttooki ekitaba kyangu. Ekitongole ekiramuzi kyekuba mu ttooki era buli mwaka kifulumya performance kyekolako report kyekolako report naye ng'ate twalyagadde n'ekitongole ekibalabirira ekya Judicial Service Commission kibeere nga kibikolako report. Ebyo emu ku bintu ebyandeetera okwesimbawo. Manyi onsonyi okuseka mu kyensi bw'ogambye nti bekolako report ntunuulira b'osetting ekigezo ne weemakinga ne weewa max. Siyinza kwewa max mbi. Naye tekigaana naye era ate walina okubaawo leva endala ekukeberako naawe okulaba oba. Naye era twakikolanga mwami Kaddo ojjukira nga tuli mu primary emyaka ejjedda simanyi we bakyakikola. Bakuwanga ekibuuzo ku lubaawo n'okiwandiika nawala ne bagamba muwansaganye n'ozojjukira naye ng'eyabangawo omusomesa n'adda wali era ne mugoberera kyabawa n'olaba munno era osigoba we marking. Kati nze ndabanga ekitongole ekyo kyali badde kikola omulimu ogwo byebimu ku bintu ebyandeetera okwesimbawo. Possibly kyekireese n'obuzibu nga buno nti kuba kyo kyennyini kyekyekuba mu ttooki ne kitabaako kyoga Judicial Service Commission okulaba performance ya courts oba oli awo singa emanyi obuzibu obuli e Masaka naye kati ate bali bennyini. Kati mwami Kaddu manyi kanzijukiza nsonyiwako okgendako ewala ngeri ntunudde wana nzijukira nalinga ngoberera nnyo amawulire olumu muyizi yayiri eyo bagenda ne bakuba abantu baali 20 babatta ku Friday muzigiti ne bagamba baseewo akakiiko akanoonyereza ku kyabaddewo kyonna. Israeli negamba poliisi yaffe egenda kunoonyereza naye nga poliisi yeyasse naye nga yegenda okunoonyereza kyekiri mu judiciary. Kakati byemu ku bintu ebyandeetera okwesimbawo kati ku kitongole ekyo kutuulako abantu ab'enjawulo waliwo pulezidenti balonda waliwo abakiikirira public waliwo abakiikirira judiciary yennyini ne kutuulako n'abantu abalala babiri abakiikirira ekitongole ky'abannamateeka Uganda Law Society. Kati emabega eyo abantu ababadde bateekebwa ku kakiiko ako mu ngeri ey'amankweto oba kyekigambo ekituufu ne akaseera si kawanvu emabega kooti yagamba nti balina okulondebwa bapuliida balonde abana abakiikirira. So President waffe Ssemakadde n'ateekawo okulonda okwo omwezi gwali gwa 10 nga guggwako ng'okulonda kwa 17 Novemba n'ateekawo okulonda okwo 17 December manya n'ateekawo okulonda okwo ne twesimbawo nange ne neesimbawo okulaba nti nkiikirira bannamateeka nange ndi memba wa Uganda Law Society ndi musomesa w'amateeka ndi nkiikirira bannamateeka era navaayo ne manifesto gyenayise manifesto byenjagala okukola byali birambulukufu. Ekimu ku bintu nali njagala okukola ku kakiiko ako nali njagala akakiiko ako kateekewo enkola nti buli mwaka emirundi 2 katuula ne bannamateeka kateekawo akakiiko nga batuula bannamateeka ne batuula n'abalamuzi ne batuula n'abantu ba bulijjo
ne bakuba tochi mu kitongole ekiramuzi. So osanga singa babadde n'ekintu ng'ekyo ne bagenda e Masaka ekintu ekyali baddewo era nze bwe nesimbawo ekifo kye nasooka ogenda mu kyali Masaka. Nasooka genda Masaka ogenda kugulamu nedda seba ate nze banzaala Busoga. Banzaala Iganga naali badde nsookera Iganga n'ate nasookera Masaka. Lwaki? Nali maze okuwulira ku bizibu ebiri e Masaka. N'omukulu ono nagendako mu ofiisi ye nengenda ku kooti nagenda ne Sembabule nengenda ku kooti Masaka nenzija ku kooti nentuula n'abantu ba bulijjo nenga bonna okwemulugunya kwabwe kwali ku kintu eki nti emisango gyaffe gikola ki gikandaalirira girwawo nnyo. Era mu kaseera ako nagenda mu ofiisi y'omukulu ono nzijukira bulungi ayinza okuba tajjukira teyampa time ne lwaki teyampa time yaŋŋamba tuyina ekizibu era olunaku luno lwozze ate tuyina enteekateeka twagala kugenda kulaba principal judge olw'ebizibu bye tuyina mu Masaka. So ndi omu ku bajulizi naliwo ku ground ndi omu ku bajulizi abajulira nti abantu bano kituufu bagezaako okuba nti ensonga zaabwe okwemulugunya bakutwala kugende paka wa principal judge paka wa Ssaabalamuzi ne tebayambibwa. Omulamuzi omu ku kitundu ekya talina kyamaanyi kyayinza. Nsonyiwa mbuuzemu byoyogedde. Bwente kanjiyite manifesto yo eyo kyali kikyo wekka abalala bo tebakiraba nti kyetaagisa okukola ekyo kye wali oyagala okukola okubeera mu kitongole ekiramuzi? Abalala balina ebyabwe bwe twali twesimbyewo nabo kwegamba sijja bakuba nnyo kasa neba okusinga balina ebirowoozo ebinye tebyali bya muggundu ng'ebyange. Nze nakola manifesto yali very elaborate. Yali very elaborate. Nekirala ekinkanzemu ogaye nti nga aba Uganda Law Society abagikiikira ku Judicial Service Commission kati that body tujiwulira eno Uganda Law Society tuwulya ekitongole ky'amaanyi kya muggondo kibeera kitya n'abakikiikirira nga ate si be babalonda nga Uganda Law Society si yeronda abagikiikirira ku Judicial Service awaliwo ekyali ekikyambe baali balonda naye nga abakulembeze bo balonda nga tebakoze eki tebatwebuzizzaako ffeffenna kwegamba naffe nga tukirabiraawo nti gundi bawandiise ebbaluwa lule kati agenze naye nga lule gye yayise tetumanyiiyo. Ne wabaawo bannamateeka abagenda maybe tuyinza obbanenya nga ye yali enkola yammwe eyo nga mwali mwagikkiriza naye yali nkyamu era kandi eyinza okuba nkyamu nga mwagikkiriza. Twalina amateeka e South Africa mu biseera bye twayita abakabulu the Boers apartheid regime nga amateeka bagakkiriza naye nga mabi. Society eno yali eyina engeri gye yali etambulamu etaali ntuufu. Ndowooza kankyogere ng'eyina akakundi. Yalina akakundi akaali kakola ebintu akagamba nga tekawa mukisa balala kati president omupya bwajja akakundi ako oba obukundi obwo ne buvaawo n'akola kye twayise democratization. Society n'agiggula kyayamba nti mu kaseera ako waaliwo ekirala kyenyinza okubuuza ogaye bwali mulonda aba bakiikirira kati bwe mutaalonda Judicial Service Commission teyina bagikiikirira okuva mu Uganda Law Society. Kati kyali bwe kiti bwe tutuukanga natera ogenda mu kulonda ne wabaawo abantu abagenda mu kooti nga balina ensonga eziwera. Kwegamba ne mu kitongole ekyaffe mwajja ne mubeeramuko okusika omuguwa ne tubeeramu n'enjuyi bbiri. Abamu ne bagenda mu kooti nga bawakanya okulonda okwo, abamu ne bagenda mu kooti nga bagamba nti obukulembeze obuliwo kwegamba si bwe bukulembeze obulina okuyita olukuŋŋaana olw'okulonda. Ne wabaawo abaali beesimbyewo nga akakiiko akalondesa kagamba nti tebalina bisaanyizo tebalina bisaanyizo okwesimbawo. Omu kubo naye n'agenda mu kooti bwe kituuka mu lawyer talina bisaanyizo okwesimbawo kukiikirira balawyer. Constitution egamba nti olina okuba nga obadde mu legal practice okumala emyaka 15. Kati waliwo yali ataddeyo empapula nga atakimanyi nga ate taweza myaka 15. So kwegamba nga tagiweza akakiiko kagamba togiweza yagamba nina okwesimbawo bwe bityo bityo ne byetabula bwe bityo. Oyo politics teyali tayingiddeemu. Era kisoboka ne bigenda mu kooti neeyimiriza okulonda okwo. Bwe kityo bwe kyali. N'olwekyo temulina babakiikirira. Tetulina tubakiikirira kati obuzibu we buli nti akakiiko kagenda ne bakateekawo era weekali. Era konsani yange Uganda Law Society eyinako abakiiko. Saawa eno teyina
naye ng'ate ssemateeka agamba nti akakiiko ako okuba nti kajjudde kajja kuba n'abakiise bano bonna. So mu ndaba eyaffe ffe tugamba nti akakiiko ako yadde weekali era katandise okukola emirimu tekali fully constituted. Kangende kateeyo mu ludda olwammwe emirimu gye kakola gikkirizibwa mu mateeka bwe kiba ng'etteeka likagawa okubeera fully constituted. Uganda Law Society erina okubaako ne bammemba. Kati bwe baba tebaliiko ako akakiiko tekaliiwo mu bukyamu. Kuba onsonyiwa nzireko emabega kyenva nkitunudde mangu nnyo nenzijukira IGG walolo yavunaana ku bantu nga baga IGG alina okuba n'abamyuka babiri nga tabalina ababiri ne baga byonna gyonna emisango gy'abadde anoonyerezaako olw'okuba talina bamyuka babiri ng'etteeka bwe ligaa byonna kooti n'ebisazaamu nti bikyamu. Kati ate mmwe mubeera mutya n'akakiiko akakola emirimu emikulu bwe gityo mmwe bannamateeka abamanya amateeka ng'ate tekali fully constituted. Anti kati ffe tusiiba tukajjukiza akakiiko nti bannaye mujjukire temuli fully constituted. Kambuzi nikye Chief Justice ebyabimanyi. Ate akakiiko tekali wansi wa Chief Justice ko kalina chairperson yowaako naye nga yakulira ekisiga eddamuzi. Ebyo kisije mugwa mwene. Alina okuba akimanyi. Semateeka ku gundi ku composition y'akakiiko ako ewandikiddwa mu lulimi olutegeerekeka buli muntu. Akakiiko kajja kuba olutegeerwa mwe bannamateeka. Tulina ne semateeka mu Luganda. Era ne bw'olaba version y'Oluganda erambika nti akakiiko kano akalonda abalamuzi kajja kubeerangako abantu bwe bati, kajja kubeerako bano bwe bati bwe bati ne bwe bati. So baba tebaliiko kiba kitegeeza nti mu mateeka tekaliiwo. Era kyetaagisa ensonga ebatere bagigonjoole. Elections baziteekako injunction mwezi gwali gwa 11 Losate nejulira mu kooti ya ssemateeka neera olw'omujjuzo gw'emisango n'omusango ogwo teguwulirwanga gwalinga oguwulirwa ate ne gukandaalirira. So tuli awo so kwegamba ebintu bingi ebitatambula bulungi. Ki ekiyinza okukolera mu kiseera kino kuba gwe oli babayita lodon nsuubira eddoboozi lyo basobola yadde toli mmemba eri ate mmanyi n'abamu abali kakiika kuba bayinza okuba basitudenti bo bwekiri eddoboozi lyo teriyina we lituyambira kuba kati akakiiko kammwe nkazi ebbali n'enzira y'e Masaka kuba ekyagudde ewa mukulu Alexander Lule kigenda okutambula abalamuzi Emityana beediime Embaale beediime Jinja beediime Eggulu beediime wa embeera etabuke mu nsi yonna. Kati omulabi kyalaba wali kyasinga okwagala ddagala kiri emunogera kino abalamuzi abangi mu tawuni we bati toyinza kuwa magezi Judicial Service Commission bayivu banno nti ku balamuzi ng'aga Civil Division nti mu Kampala muyina 5 ne Masaka mutwaleeyo k'omuntu ne Mubende mutwaleeyo k'omuntu ekiwundo tekinnasa. Ekisooka okuteeka abalamuzi mu bitundu ebyenjawulo si buvunaanyizibwa bwa Judicial Service Commission. Iyo ogwayo gwa kulonda bamala okulonda bwesunsula bamasunsula ne baweereza Parliament ne baweereza President ne baweereza Parliament ne bakakasa ne babakwasa Ssaabalamuzi ne babakwasa Principal Judge. Principal Judge yakola ki yabagaba nate kitegeeza era kyenjogeddeko nti Judicial Service Commission terina buvunaanyizibwa era okulaba empeereza. So twali badde n'essaawa eno nga commission ye erina kyeyogeddeko ku kintu ekiri e Masaka. Actually n'erinnya lyayo bw'olivulira mu Luzungu Judicial Service Commission. Ekigambo kiri service ndowooza tekikoma ku kulonda bulungi balamuzi. Kyali badde kikoma ne ku mpeereza. Service y'empeereza. Kyali badde kikoma ne ku mpeereza. Ne bwe tusookera ku judiciary kyeyalisoose n'ekola yalisoose nesooka neddukirira ekizibu ekiri e Masaka. Nze amagezi gembawa mu kaseera kano nga bakyalinda omulamuzi eyagenda ebweru baalisoose ne bafunayo abalamuzi nga 3 ne babaweereza e Masaka ne bagamba nti baweereza e Masaka mu myezi 3 twagala muyambeko mu clearing backlog era ne bakolagana bulungi n'abakulu bano. Abakulu bano obalaba bapleader kwegamba baba bakolagana n'abalamuzi baba bampisa nnyo. Abalamuzi tukolagana nabo bulungi ate tetulwanagana nabo. So bali funye abalamuzi nga 3 katugambe wiiki eyejja mu bwangu obw'ekitalo ne babaweereza e Masaka ne Principal Judge n'agenderako ne batuula ne Masaka ne bamanya tulina emisango emeka gya kikaaki ne bakwata emisango egyo ne balaba egisobola okugira okugonjoolwa amangu abalamuzi abo ne bagikolako
nga balinda omulamuzi ye yagenda ebweru nga banonya n'omulamuzi omulala oba abalamuzi abalala babiri abagenda okubeerera ddala mu kifo ekyo permanently bwe kiba kyetaagisa era bali badde nga bakikola mangu ne bafuna n'abalamuzi abali permanent. Bwe nkusaba ku lw'Abannayuganda abatulaba wano neŋŋamba nti Profesa Mbazira oli profesa w'amateeka bw'onoowandiika ebbaluwa negenda mu Judicial Service Commission mu bannamateeka banno ndowooza tebajja kiraba nga kya byabufuzi ensonga bw'onooba oginnyonnyodde gwe toyinza tuyamba mulyoka muleeta ensonga enkulu ennyo ffe mutunyigirize kuba Mwami Lule kyemukola ensonga yammwe etegerekeka naye abantu abali Masaka eri abajja ku kooti ne batuulaawo kooti nga nzigale ne baddayo eka. Kakati ekisooka ebizibu byo bwe biba bijja tebibeera strategic. Ebizibu tebirinda budgeti ndiwe egenda kufuluma ebyobufuzi be babimanye nnyo ffe byaffe bibiri nnyo ku mateeka na kukiikirira muntu n'obuzibu bw'alina. Ensonga eno nga bwe naggambye ensaba nkiddemu tetandise kati etuuse butuusi kati nti esajja kudde busajja kuzikati kyeŋŋamba ekyakati the sit down strike omanyi I'm sorry to say gavumenti waliwo ekiseera abantu batuuka ne bagamba nti olulimi lwewulira lwakwediima mwe bannamateeka bwe muba mwakiwulyako nti olulimi lwakwediima kyeŋŋamba lwaki mulinda budgeti efulume ne mutabateegera wali. Era nja kuddamu kye nasoose okuddamu ffe tetulina budde bwe twalinda oba bwe twateesaawo nti tugenda kukola kino nga twekalakasiza oba ki wabula ebizibu by'abantu bye batukaabirira olutata leero ne bajja ne bagamba kino enkya ne bajja ne bagamba kiri ate n'oluvannyuma lw'okulaba nti bye batusuubizza n'abatusuubizza bakoze eki nga sinnabagenda mu maaso ngenda kusooka neebaze obukulembeze bw'abalooya Uganda Law Society nga bukulemberwa omukulu Ssemakadde Isaac gyali mulamu era abatumira era agoberera byonna ebigenda mu maaso agoberera era abadde wa muzinzi nnyo mu nsonga eno gye tulimu. Obuzibu buno bwonna twabubaleetera kaakati nno gw'ogambye lwaki mwalinze kati ekitegeeza nti twandyekalakasizzaako emabegako kyokka tulinayo omukulu avaayo n'agamba ate mwanguye okwekalakaasa lwaki muzze kati mwandisoose ne mulinda ne tukola ki nga bwe nakugambye ffe balooya tugendera ku biragiro by'abakirayants abantu bannamasaka obulumi bwe bayitamu ffe twagenza okulaba nga tetukyasobola kulinda ate bw'oba oyina obuzibu Mr. Kaddu, Honorable Kaddu, bw'oba oyina obuzibu omutwe ne gukuluma oba obulwadde oba omukyala n'ofuna ng'afunye olubuto agenda kuzaala tolaba mu biseera bya covid bye twalimu amagye gonna ne patro zonna ze bataddewo oyinza obutazitya olw'ensonga nti oyagala okugonjoola ekizibu ekyo kati nno ffe naffe e Masaka tulowooza nti obuzibu bwaffe bwe tulimu butuuse ku mbeera eyo oba bwatuuse ku mbeera eyo tewakyasobola kulindibwa kulala okujjako okukola kino regardless of whether budget yasomeddwa oba tennasomwa oba mbeera ki. wadde ndaba gundi eno ndowooza mwagifuna Lawrence ebbaluwa ya mukulu Alexander bw'oba ogirina giweeko ku bantu balabe gye bivudde. Ebbaluwa eyo giraba ebbaluwa eyo gye twawandiikira ne tugikwasa omukulu Deputy Chief Justice luli ng'akyali principal judge awo we yatusuubiriza nti Masaka ekizibu kyammwe nkimanyi olw'ensonga gye nasooka okukolera by the way gye yasooka okukolera nga bamuwadde obwa judge n'agamba ngenda kubawa abalamuzi bwe bati era twasengeka ensonga zaffe zonna okukuluzayo waggulu wali omuntu alabe ne date kuba mbadde nange mbavunaana nti lwaki muzze mu gwa mukaaga tuuto twatandika dda principal judge ennaku z'omwezi zaali 2 November n'alaga ng'agireceivinze nga 12 December omwaka oguwedde ng'ensonga ze baliko zeezo ate twamusisinkana nze kennyini kamwa koogera nze yamukwanga ekipapula ekyo ekisibu bwe ntunulamu awalala nzirayo wa mukululule Profesa Mbazira waliwo kansooke malye eddala ewuwo postponing emisango gino kuba ekimu waliwo mpeereza wano bakalaga nti ne balooya mmwe muleeta emisango egimu okulwa
nti mutuuka buli kiseera wabaawo okupostponinga musimanyi ne bayita simanyi stand on this sibiki temisango ne gigenda nga gyeyongerayo ogwandibadde guggwa mwezi gumu ne gutuuka myezi 6 n'agamba nti naye n'ekirala n'abalamuzi simanyi oba munaakyaddressingako mwene kuba thasi ye office yammwe mwenna mwe mugwa nti abalamuzi nabo balinga abakikola akagenderero nakitaddemu ekya ssente mbo nga banoonya okufuna ssente ndi buli kiseera bajja n'awuliza ku guno n'agaa koota adija ndi n'abawa olunaku olulala nti emisango egyo gy'ogamba backlog eriyo teyandiweze bwetyo nti abalamuzi ne bwe banaaba abangi nga basigadde ku nkola ey'okwongeza ngayo okutuula kwa kooti bye mwekalakasa tebijja kuyamba. Neyanziza ekibuuzo ekyo kituufu omwami oyo kyayogedde obwolumu naffe bapulida tubeera tukontributinga ku misango okwongezebwayo naye ebyaffe by'amateeka era omulamuzi bw'abeerawo omubuulira nti njagala kwongezaayo olw'ensonga bweti ne bweti n'akugamba nkuwadde wiiki emu oba nkuwadde komawo enkya bamanyi n'okutuyimiriza ne bagamba tukuwadde eddakiika 3 oba 10 genda osome ebintu ebyo weetegereze okomewo wano okole ki. So, judiciary yo nga yetuleetere bajjaji babeerewo bakole bajje kulaba ebintu nga bitambula bino ebyabalooya buntu butono nnyo ku kino naye ekyakaakano kyabalamuzi butabeera kati ate kyagaye kyabalamuzi okwongezaayo buli kiseera nze sijja kulowooza nti kiri ku ssente ekyo tekiri ku ssente tukijje ku ssente tutunule empisa ey'okwongerayo buli kiseera kyensonga lwaki omukulu ono ne banne abaali beesimbye mu Judicial Service Commission bye twayagala okusindikayo nga twagala abalamuzi bakola accountability kuba nabo mulimu obunafu mu bo omulamuzi n'abeera ng'atuula ng'ajja naye nga bw'otunuulira byakoze ku nkomerero ya byonna talina ali mu busango obutonotono bwa applications bwa apiiru naye ng'emisango eminene tagituddemu kugikola ki. So accountability y'abalamuzi ne performance yaabwe ate ekyo kigwa mu Judicial Service Commission naye ekyo gyekiri naye ffe ku ssaawa eno omulamwa gwaffe mubatuwe tusooke tubafune ate tulyoke twaseesinga okukola ki. Yensonga lwaki ne Deputy Chief Justice ng'akyali Principal Judge we twamutwalira ebbaluwa eyo yagamba ensonga z'e Masaka nzimanyi njagala kubawa abalamuzi abali active. Kitegeeza naye akimanyi waliyo abatali active. Mpozi wano obubaka bwenfunye munnaffe gwe twadde tusuubira okujja takyaze ensonga gyampadde banjiwe public ndooza nja kugiwa mmwe mwekka abali wano kamulekera ekitiibwa kye Vice Chairman wa Legal Committee ya Parliament Honorable John Taylor gwe tubadde tusuubira kuba nandirowooza nti ensonga eno nga ye bwagitwala ne bagyogerako ne speaker kiyinza okubaako kikigira naye ayina emirimu egimututte mu bitundu by'e Bugesu enkya ya leero emirimu egigitutte for public kanjireke mwenja gibabuulira naye ate ekirala Mr. Kaddu bwe twakoze petition resolution eno twakoze ebbaluwa era ne speaker twamuwaddeko kopi simanyi oba yamutuseeko so beautiful mukulu Taylor nga waali naye kuba okukola follow up ku bbaluwa eri simanyi oba producer asobola otulaga olupapula olwo okuli stamp ennyingi olumuwadde anabika lwemuwadde ate gundi teriiko ngenda ddumuweereza naye ne parliament twagiwadde ne tuwa speaker minister akwata ku nsonga zino attorney general lead of opposition bonna twabawadde tubategeeza ensonga eno nti judiciary kale bweba yeegamba eno byetasobola kukola katubiweereza ate ne bali Professor ku kino ekya backlog kansooke ku kino omukulu kyagambye ne kino mukitendeka mu mateeka omulamuzi okujja n'awulira omusango n'atabako kyaganaga mbongeddeyo n'awandiika naga mbongeddeyo olunaku bweruti mbongeddeyo olunaku bweruti mulimu n'emisango egimu gwamala okuwulira n'agamba judgment shall be on notice. Awo waliwo obuzibu bw'amaanyi obulwadde bw'amaanyi wabula bwe tuba tusomesa abantu amateeka emu ku principles ezisinga obukulu wagyogeddeko ng'otandika nti justice delayed is justice denied. Ate tetukyogera bwogezi nene mu ssemateeka mwekiri nga ssemateeka atulaga nti omuntu yenna
ayina omusango mu kooti akawaayiro 28 ayina omusango mu kooti ayina eddembe omusango gw'okuwulirwa amangu eryo ddembe lya muntu era kiteeka obuvunaanyizibwa ku kooti so kimanye nti kooti bwetawulira musango mangu yo ate eba ng'eddembe ly'omuntu eririnyiridde ng'ate okufuna obwenkanya amangu offe ne mutusindika eri mu kooti mbagirawo kyetuyita okutwalira amateeka mu ngalo wekiri ekizibu ekyamaanyi wabula ebintu ebireeta backlog bingi bannamateeka mwebali ne munnamateeka ayinza okujja mu kooti nga teyeetegese nga fayiro teyagisomye era n'omulamuzi n'akiraba n'olumu n'abalamuzi bayomba ate n'omulamuzi kyekimu naye ayinza okujja mu kooti nga musango teyakoze eki nga teyagusomye ate twogedde ku bannamateeka abapuliida n'abalamuzi naye tetwogedde ku misango gya criminal ate state ne poliisi poliisi naye erwisa nnyo emisango okimanyi nti enkola yaffe wano bamala kukwata investigations eziryoka zitandika naye ng'ate investigation zaaliwedde nekyo kyogere kunyowa kituusewo nakibuuzaako dda wano ku bannamateeka bentera okuba nabo twatandika ddi okubeera nti e Uganda kuba ogenda n'owuli abantu nti bamukutte buli state lwajja state ato nawulutuuka okunoonyereza tekunnaba nabuuza ku bannamateeka nti omuntu oyo anona ki mu kaduukulu balyoke batandika okunoonyereza kuba at times bagenda okumala okunoonyereza nga talina musango kati ebyo bireese omujjuzo mu poliisi bye bireese omujjuzo mu gundi mu makomera nti bamala kukwata muntu ne bamuteeka mu komera n'amalayo omwaka mulamba nkyakuliko profesa ebyo bibyo mwe musomesa amateeka mu mateeka tukiina nti bamale kunkwata balyoke batandika okunoonyerezaako si bwe kiri mu mateeka kiri nti balina okukwata on reasonable suspicion so mu kusooka walina okubaawo obujulizi obuli reasonable basooke banoonyerezeko ekimala bekimala yadde kiyinza okuba nga si kye kyenkomeredde n'ate listi nga balina bwe batandikira so baali badde kyova olaba nti n'amateeka gakuwa bondi nti bwe baba balaba nga bakyanoonyereza omuntu ono bamute koyogedde ka bondi nga sinakeerabira mu mateeka mugamba ki pulezidenti jazza atambula namulabe yabaddeko ne mu bitundu bya Butambala Mpigi emisango alina emisango gyagenda agamba poliisi abo temubawa beyiro ne kooti abo temubawa bondi simanyi nyinza okuba nnyingirira emirimu gya pulezidenti muyinawo kagundi ako kemumuwa mu mateeka nti asobola okulagira nti kino tekikolebwa mu mateeka bondi eri mu mateeka ate pulezidenti si yagiteekawo beyiro naye eri mu mateeka bw'osoma constitution article 23(6) egamba nti buli muntu avunaanibwa omusango mu kooti ayina eddembe okusaba beyiro bw'amala okusaba beyiro ate obuvunaanyizibwa bw'okugaba beyiro oba obutagigaba buli wamulamula muntu yenna mulala ne ssemateeka atugamba nti abalamuzi bajja kukolanga emirimu gyabwe nga beetengeredde nti era tebajja kulagirwanga muntu yenna ne bwaba pulezidenti ne bwebeera paalamenti ne bwebaani so pulezidenti tunakola tutya okujjukiza Mr. President kuba ffe kati ffe tuli balimi b'emityana eyo boona omugamba tajja kuwulira kati mmwe bakafulu b'amateeka bwe munaasirika nga pulezidenti agenda akola ebyo si kye kijja okwongera kuba already kansolule kyakaanako omujjuzo guyitiridde eri kati bwe banakwata okubba emmwanyi kuyitiridde Masaka bonna yagamba ababbe emmwanyi ababbe ente ebisolo byonna ebirundibwa tebabawa police bondi tebabawa beyiro kati bw'amala okulagira ekyo nga tewali gabandi tekyeyongere bweyongeza ate omujjuzo ne gusuuka anti kati lwaki mmwe temuvaayo bwe kiba nti judiciary tekoze mwe nga ba law don oba through Uganda Law Society ne mujjukiza Mr. President era tugenze tuvaayo n'emisango mu kooti ku beyiro gyegiri tugenze tuvaayo emirundi egyo n'ebiwandiiko gyebiri era tusigala buli kiseera tusigale nga twesiga abalamuzi nti tebajja kuwuliriza mukulu byalagidde banaagenda ng'amateeka bwe gagamba okusinziira ku training yaabwe n'okusinziira ku kulayira bawanika bayibuli bawanika korani ne bagamba nti nze nondeddwa ng'omulamuzi nja kukola nga neetengeredde nga siragirwa muntu yenna so tubasuubira nti bajja kugoberera
ebirayiro bye bakuba bwe tubasuubira tibajja kugoberera ebirayiro neffe omulimu ogwaffe nga bannamateeka eba omulimu ogwaffe nga abasomesa amateeka ffe tetukoowa okusigala nga tubajjusa nti amujjukire nti bannaye amateeka gagamba bwe gati ne bwe gati ku bbeera amateeka gagamba bwe gati ne bwe gati kati okimanyi mwami Kaddu nti amateeka gagamba nti ku misango egitali gy'amaanyi nnyo omuntu ajja kubeera ku rimandi okusukka ennaku 18 gy'emyezi 6 nti era omuntu oyo bw'anaatuusa emyezi omusango tegunaba kuggwa wakuweebwa bbeiro bw'anaabeera ku musango ogwa naggomola ajja kubeera mu kkomera obutasukka ennaku 36 nga tateereddwa so amateeka goweegali era ffe tusigala tubajjusa n'ogenda okwesanga abamu ng'agira bw'ati etteeka n'alikwata mu ngeri etali ntuufu n'ateekamu ebibye n'akola bwe biti naye ng'amateeka goweegali tegakyuka. Dr. Hilary Musoke Kisanja agambye atugoberera kyekinsanyusizza kuba ye wa mu State House ensonga zino ziba zituuka butereevu era bw'embeera naye wano wabawo specifically by'emmutuma ne mugaasi ijja kuyita mu ministry baminisita balwawo okulaba president gwe buli lunaku omulaba era atukakasa nti ebimu oluusi ndabayo changes ezivaayo oluusi yennyini n'ankubira naga nti owulidde omukulu kye wantuma yakyogeddeko bw'ati ne bw'ati naye kansolule waliwo pre-bargaining emasaka tennatuukayo ku mujjuzo oguli mu makooti lwaki temusabye kooti n'ekola ekyo ne mukendeeza ku mujjuzo? In fact ebbanga ttono nnyo emabega jaaji omu yekka gwe tuyina omu bw'ati abadde mu session eyo gye bayita eya pre-bargain naye kaakati obuzibu bwa pre-bargain nnungi nnyo efaanaganako n'ebintu ebirala nga mediation ADR n'ebirala mwe bagezaako okugamba nti emisango gino gisobola okuggwa nga tetugenze mu buwanvu bwa kuwoza abantu ne batabagana mu criminal oli naafuna ekibonerezo ekisaamusaamu ekitono eri ewalala mu civil ne balaba engeri y'emisango guno gye bagumala nga waliwo win-win situation naye obuzibu obubirimu ebintu ebyandibadde birungi nnyo singa abalamuzi babadde babeerayo mu kkooti abantu bano ne bayingira mu bintu bino nga beeyagalidde naye obuzibu obuliwo embeera y'ebibateekamu omuntu atunuulira nga abadde ku rimandi okumala okuva 2018 mpaka kati 2015 n'agamba naye nawuliddeyo ebya pre-bargain bwe njogera n'omuwolereza wa gavumenti ono mbutuufu ne bamba emyaka 15 nenzikiriza ne bamba emyaka 15 ne basalako emyaka gino 8 gye mbadde mugundi nja kusaavingayo emyaka emirala nga giijo kanyingire n'olaba nga pre-bargain tugyonoonye tefunye bo bannaffe aba judiciary abagireeta basanyufu kuba balaba ekola naye ffe balooya babasibe tulabira ddala nga tebikola era abantu abamu nga nze byonna bivaamu siyingira mu pre-bargain kuba oyogera n'omusibe bambi nagamba kansa amazima matuufu omusango saagukola naye bwe ntunuulira embeera gye ndimu obwana bwange nabulekaawo simanyi bagamba ne mama waabwe yagenda njagala kuddayo mbulabe kati nze nga nze eddiini eyange ne bye nasoma abakulu bano bye batusomesa nze ndaba nga tekituula bulungi na mwoyo gwange omuntu wange oli ow'omunda ekyo sikigendamu mediation nayo yandibadde nnungi naye omuntu atunuulira munne ayina obukadde bwe 10 amukandaliriza okumala emyaka 5 n'omulamuzi taliiwo era oli ajja abalaata n'okubalaata namuga gwerinda tujja kubeera mu kooti ezo sente zonna zikozesa dda zakola n'amagoba we natuuka ozikusasula nga nazifuna dda n'agamba naye kaakati omusajja ono agambye bwe ntuula okuteesa naye ajja kumpa obukadde 7 hasa tugali lwaki sigeefiriza nteekamu obudde teekamu looya yes so ebyo byebizibu ebiriwo nti bagireeta ne mu court of appeal pre-bargain yes not pre-bargain mediation okay. Nti omusango niwe guba gukusinze wansi eno oba oli nga gumusinze basobola okugenda okujulira ne muteesa ku eyo level still nkiddamu eyo procedure simbi era tuulwa eyo mechanism nnungi naye tukole tuleme kusindiikiriza abantu kukiyingiramu kuba mu court of appeal on a normal average omuntu bw'ajulira court of appeal eyinza okutwala ekitono nnyo emyaka eki okuwa ensala
tubirabe byakabaziguruka byabadde mu wano naye ko kiri kyogaye kya pre-bargain ndowooza wamma kinzijukiza Olivia Lutaya yakola pre-bargain ne banne mu General Court Martial ne bakkiriza batwabalaba ku TV nga bakkiriza nti emisango bagikola naye bwe yavaayo naye etondere nti bannaaye munike nabadde tetulina kyakukola kuba bw'ogambye oli yaleka obwana bwe Olivia Lutaya yaleka akaana ke babaga ka myezi emeka emyaka yamalayo kumpi ena mbu yaddayo nga tekamumanyi namumanya nti ye maama naye yagamba nti munsaasire ebintu tetwabikola bye twayogedde ku Bobby naye baatugamba bwe tutakkiriza tujja kufiirayo naye awo nenkitegeera Professor waliwo alternative dispute resolution ekyo mu mateeka kye muyitaani era kinaatuyamba kitya mu kkooti kuba wempulira alternative dispute resolution nti waliwo enkola endala eyinza okugobererwa okugonjoola obutakkaanya obuba buliwo obwo tuba tubukkaanyira tetuyise mu kkooti nga kiringa kyekimu na kino kati enkola erimu emirundi ebiri erimu okukkaanya nga temunaba na kugenda mu kkooti nga temunaba na kuteekayo musango ebimu bibeera mu ndagaano ze tukola endagaano nnyingi ndowooza oziraba mwami Kaddus kyemanyi osayiniza endagaano eziwera ezimu zibeeramu akawaayiro ako nti bwe tunaafunanga etali ntegeeragana omusango gaffe tugugonjoolanga nga tetuyise mu kkooti era ezimu zigenda ne zirambika nti tunaakugonjooleranga ewa gundi so enkola eyo weeri bwetyo waliwo n'ebitongole nga gwe mulimo gwabyo nga biteereddwawo bimanyiddwa nti kiyamba abantu dispute resolution ey'engeri eyo muyinza n'okukkirizaganya nti tunaagonjoolanga omusango gwaffe nze naalondanga abantu babiri n'oli naalonda abantu babiri abo ne balonda abantu abalala basatu oba babiri ne batugonjoola so enkola eyo weeri tuginkaraging ku kino ekizibu kye tulina mu makooti olwaleero yali badde ekola era nga mwami Lule bw'agambye kiba kyetaaga abantu ne bagiyingiramu nga kwegamba beeyagalidde nga tewali mbeera ate ebakase ekola kintu bwe kityo kwegamba nga bagenzi okulaba ate nga bakikoze mu bwenkanya n'omuntu akoze era nejje tuva mwebyo oba mu bika by'abantu mu famire bibeeramu ebyo nti babagonjola n'amakanisa gabikola emizigiti gibikola ne bagamba nti banaye bano bafunye obutakkaanya ne mugendeeko ewa father abe Masaka balina abafather bangi mugendeeko ewa father era father yatutuuza n'ayogera naffe ne tutegeeragana ne tugwengana mu kifuba omusango ne gukola ki ne gukomaawo kiba kiyamba singa buli muntu akivaamu nga mu mativu nti asinyigiriziddwa n'ate era amateeka gakugamba ne bwe muva mu nkola eyo ng'owulira nti onyigiriziddwa era oli waddembe okugenda mu kkooti n'ogamba nti waaliwo enkola eno nendaba nga nze baakola ki banyigiriza bwe muba mukkaanya tewabaawo buwandiike wayinza okubaawo yinza okumala obusayininga nti nzikiriza ate nenzija mu kkooti nenfuna lawyer Alexander nenga nti yadde nasayininze bye nasayininze saabikiriza kwegamba nyiza obutakirambulula kati principles eziri awo nnyingi oyinza okwesanga nga arbitrator kwegamba kituufu mwakkirizaganya ne bw'ovaayo ogenda okwesanga nti ate arbitrator bye yakola bimenya mateeka kankuwa ekyokulabirako omuntu akutta omwana ndowooza obiraba nnyo mu byalo wa myaka 10 bagambye ate tugenda mu poliisi bagenze bategeeraganye eyo batudde eyo mu kasiisira bategeeraganye agambye omusango ogujjawo sasula miliyoni 2 tuwe n'embuzi 5 basayininze naye ng'ate mu mateeka kye basayinize kimenya ki kimanya mateeka seera kooti eyinza okimenyawo kati wayinza okubaawo ebirala bwe bityo kati wabeerawo enkola endala era ngaekola bwetyo naye ng'ate yeesinzira mu misango egiri mu kooti ka judiciary yateekawo enkola nti buli musango ogujja mu kooti nga omulamusana bakuguwulira gusooke kugende ewa mediator ndi omu ku ba mediator abali accredited emukono ku kooti y'emukono bagira ne batugamba nti banaye mujje katulina emisango bwedi ne tutuula n'abantu ne tugamba omusango tennabakulira ne kyekibatawaanya nti ono namuwola ssente zange ne kati agaanye okuzisasula buli lwe mugamba yeegaana n'ogamba kanjogereko naye n'oyogera naye n'omulaga obuzi olumu muvaamu nga omuntu agambye nti kale by'emisango katubiveeko
muganda wange ansonyiwe kanonye sente musasule kane muddayo ew'omulamuzi n'okola ripooti negenda ew'omulamuzi negamba nti bategeeraganye naye era ebiseera ebisinga tekikola olumu tebategeeragana olumu abamu tebajja ategeeragala lwakwejjako obuzibu mu kiseera n'abamu era tebakiragalira ddala bagamba nti anze omusango gwange njagala omulamuzi akole ki omulamuzi agulire naye nga judiciary egezezzaako mu ngeri eyo waliwo ekintu ekirala judiciary kati kyegezaako okupromotinga kye bayise alternative justice system ekyo sibo gyekikola kitya nga judiciary egamba nti tukozese emitendera gyonna egiri mu bantu egijjawo okugamba egijjawo emisango egiri mu bantu nga giyita mu kutegeeragana oba nga giyita mu nkola ez'obuwangwa eziri mu makanisa mu mizigiti n'enkola ezo nazo tuzikozese si kyekiri nti kiri mu kkooti omulamuzi n'abawo bategeeraganyiza naye kino lekisiba nga kiri bweru wa kkooti neba alternative nebagamba nti kino omuzigiti gugamba ki kereziya egamba ki abakulu b'ekika bagamba ki so kati judiciary egezaako okulaba nti n'ekyo nakyo ekiteekamu amanyi okukendeeza ku mujjuzo nti waliwo emisango mingi egigenda mu kkooti nga tegyaligenze mu kkooti nfunyemu etali ntegeeragana ne mwami Lule ankubye oluyi ngenze ku poliisi mwami Lule bamukutte bamusibye teri mulamuzi amaze emyezi 6 mu nkomyo alinda kugamba nenga ate twalitegeeraganye nti yankuba oluyi ne nzanzijanjabe yetonde n'okwetonda ebintu bikole ki bikomaawo nti tulina ebyobusika ne muganda wange ono ebyobusika abyeddiza fe atuganye okulimira ku ttaka tekyetaaga nti ate mugende mu kkooti nti katugende ew'omukulu w'ekika bagambe nti yadde si mukulu wa kika nti ne tulinayo taata waffe omukulu justice system tetulinayo taata waffe omukulu katugende twogere ne ssenga nti akatwogereko n'omukulembeze w'eddiini bwe bityo so kooti egezaako ne professor ekirowooza mu public tukimanyi anti kati judiciary erina obuvunaanyizibwa era erina ne strategy gye yakola ng'eri ku ekyo wabula ekyo judiciary tekigijjaako buvunaanyizibwa kugonjoola kiri Masaka ne mu bitundu ebirala era kyekyo tekijjaawo buvunaanyizibwa obwo okugonjoola ekintu ekyo Alex Lawrence boba gundi baluwa ya speaker gye bamuwandiikira ogifunyeeko twagala obujuliza abantu baleme kutunuulira 17 mwezi kyogwo January guno maaso ganagana agalala tegakyalaba bulungi bamuweereza speaker bamuweerezaako yeye baluwa yatuuse ewa speaker yenaku z'omwezi 17 kwegamba Honorable Taylor yadde tazze naye era ensonga mu parliament gyeziri ekyabadde kimwetaaze ekikulu kyekyo ye mumyuka wakulira akakiiko k'amateeka nga ndowooza nti bwe bituuka ewa speaker ne parliament n'ekitunulamu naye baga already parliament eri aweya ndowooza tuyinza okuvaamu ekiramu prayers zandibadde ki mu kiseera kino mukululule kakati kuba ffe kiri kyenakulaze nze obweraliikirivu bwawe bwe bantu abazuukuka kooti yamugamba komawo ku Mande ng'ennaku z'omwezi 23 n'atuuka ku kooti looya weerule talabiseeko omulamuzi najja naggulawo n'atuula eri munda mu kyembaza ne mulingiza bwe muti mu courtroom nga tewali aliwo olunaku ne luziba n'addayo eka mukululule nga bano tebana responding aba Judicial Service Commission abantu baffe akati nga sinnaba kuddamu nsonga eyo operation yaffe eno twagiyise eggwanga mujje mu Buganda muyita n'abitundu ebirala bibegatteko mu Buganda obuzibu mu Buganda obuzibu bwabeerangawo nabani kakati kikyaliyo nga waliwo ekintu ekyetaaga abantu abalala okujja okwetabamu engoma zaakubanga ku kyalo bannaye eggwanga mujje waliwo obuzibu
so emasaka tugamba gwanga mujje tukowoola buli muntu era tutuusa okwetonda kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka kuba gye twatandikidde mu kibuga kye ekikulu eky'emasaka twetonda nti kye twakoze kikosa emirimu mu kitundu kye kikosa n'abantu be naye ate tetukikola mu mutima mubi tukikola mu mutima mulungi gwa kuyamba bantu tufune long lasting solution bagenda kunyigirizibwa kuba naffe tunyigirizibwa mu kaseera kana akatono ndaba ojolaga naye ke mbadde ntunulya nsonyiwa okuyingiramu abasawo bwe beediima emulaga eyo wabaawo gye bayita skeleton staff esigalawo to handle emergencies ndibajja kujja kuba tumanya bwe weediima omusawo n'owo bamuleeteramu ng'afunye accident n'afa nga teyandifudde mukululule ne banno Uganda Law Society mwe temuyinaawo skeleton gye muleseewo e Masaka mu high court ne mu courts zino endala nti bwe wabaawo ekiguddewo kyannaku nti tetuyinaawo skeletons gondi gye twaleseewo twasazeewo abakulu bategeere obuzibu obuli eri ewaffe nno waliwo abantu abasobola okugenda ne beewolereza kyokka ate era emisango gyaffe twabawandiikidde ne tubategeeza nti bannaaye olinda kokulevo ki kwe bayinza okugenda ne beewolereza emisango gyonna mu Uganda osobola okwewolereza ng'oggyeko emisango ejja Bwannagomola era waliyo ekitongole eyo ekya Justice Centers bo tebaatwegasseeko bo be balinga abaliwo abatonotono wadde nabo sitiro era tubakowoola batwegatteko ekkooti zonna bwe zinaatuula abalamuzi ne bakeera ku makya ne bagenda mu kkooti nga tebalina byakukola bakama baffe bajja kuzuukuka bajja kumanya nti ekintu ekiriyo eno kyaki kubanga ne we tubadde tugenda tukugambye babadde batwongezaayo bwongeza nga tewali kikolebwa omulamuzi aliyo omupya gwe tuyina omu bw'ati akola ku misango gya criminal naye agezaako bambi ye bwe yatuuka n'agezaako okukendeeza ku mujjuzo naye tekisoboka ye omu bw'ati tasobola e Masaka twetaaga gundi yaffe eggwanga mujje tusaba abalamuzi 12 aba high court ne ba registrar bataano ekyewuunyisa kati engeri gy'okyewuunyizaamu yengeri naffe ab'e Masaka gye twewuunyaamu nti gavumenti ne judiciary basobola otugamba nti tutuule wansi tulinde omulamuzi eyagenda okusoma omwaka mulamba batuleetereyo abantu abalala abagenda okumanejinga mpaka omukulu waanaakomawo asange ensonga ze yes. mukulu olinawo alternative gy'oyinza okuwa wabula kyenjagala okwongerako ekikulu ennyo omuntu ayinza okulowooza nti bannamateeka bano bapuliida b'emisango okukandaalira tekibakosa kibakosa nnyo kikubi emu mwami Kaddu nga nkuwadde ssente kati onkolera omulimu gw'obadde osuubira okukola mu nnaku 2 ne n'ogumalako emyaka 2 ssente oba wazirya dda kati otuuka n'olaba ng'akolera obwereere nali nkimanyi nti nja kugenda mu kkooti emirundi 2 omusango gwongumale ne ngenze mu kkooti emirundi 3 ne tegutambulanga nako ne wakati tegutuuseewo so Honorable Kaddu ye yampa emitwalo gya 3 n'addayo ku kyalo yabagamba emityana nti nguze looya nguze looya era omusango gwange ukoze eki omusango gwange guwedde ate kati kigenda okwetooloola bwe kiti ng'ate gwe kikosa nti amateeka ganzikiriza okubbiiringa nze okomawo ate okusasula amateeka ganzikiriza okubbiiringa n'omusango ne bwe guggwa mba nnina okutuula n'embala obudde bwe wakola nagenda mu kkooti emirundi 20 ne ngamba buli mulundi ngubaze ssente bwe ziti nakozesa empapula bwe ziti obukugu bwange kati naawe ogenda okwesanga ng'omusango gwe wali maze ng'okozesezza akakadde kamu weetaaga obukadde 10 ate ng'ebyonoonesa ebirala tobibaze so kati kwegamba kizibu ky'amaanyi buli muntu kimukosa
buli muntu kimukosa nga bwe kikukosa munamateeka bwe kikosa omuntu wa bulijjo buli muntu kikola ki so kyova tugamba nti kwegamba ekintu kino kyetaaga bakinogera eddagala ale kati principal judge atunule ne mu bitundu ebirala agambe nti kati ebitundu ebirala ate byo biri bitya kwegamba kituufu abalamuzi beeyongedde obungi era ffe tuli basanyufu nnyo nti omuwendo gw'abalamuzi gweyongedde obungi ne distribution yaabwe beeyongedde obungi ne babagaba mu bitundu bimu kati bw'otuula abalamuzi 5 n'obateeka mu kitundu kimu nga Mwami Lule bw'agambye Mukono ate awalala awali emisango nga kyekimu namba y'emu n'oteekayo omulamuzi omu si kyabwenkanya so kyetaaga ekyo okukitunulamu kati bakitegeeza nti judiciary etuuse ku stage ey'okuba n'enkola omuzungu gye yaliise scientific nti ka judiciary kigyetaaga egende mu UBOS twali twakamala okola population census erabe population census judiciary ebeere ne formula egambe nti buli kitundu tukiwa abalamuzi okusinziira ku bungi bw'abantu n'okusinziira ku bungi bw'emisango era emabega eyo bakolako ko census y'emisango so baali badde basinziira ku ekyo naye ng'ate Masaka bakimanye nti emisango gigenda kweyongera omanyi bumanyira nti ekitundu nti omuntu yadde omuntu ng'omuntu womanyira nti omuntu afuuse mugagga ng'atandise okufuna emisango ng'atandise okufuna emisango kati baganda baffe bano balule ab'e Masaka batunze emmwanyi ndowooza lule omulaba bwanyirira batunze emmwanyi so buli lwe batunda emmwanyi essente zeeyongera mu kitundu n'ebikolebwa byeyongera obungi n'etali ntegeeragana byeyongera obungi kati saawa eno Masaka bangamba Mwami Lule ayinza okumpabula wano bangamba Masaka tokyazanyira ku kibanja kya muntu tokyazanyira ku kibanja kya muntu luli omuntu wakuzanyira ku kibanja kye n'akuleka nti oyingidde ewuwe fuuti 5 ne kati bw'oyingira ewuwe fuuti 5 yakibala nti oyingidde ebikolo bimeka oyingidde ebikolo bimeka so tulina okutegeera those social dynamics. Lawrence terako ku bbaluwa baloya b'e Masaka gye bawandiise endala yaggwanga mujje abantu bamanye kozi yaabwe ababasalira omusango bagubasalire n'abakkiriziganya nabo bakkiriziganye nabo baloya bagamba bakikola ku lwa bulungi bwaffe weewawo tugenda kunyigirizibwa nabo banyigirizibwa abalamuzi mu ggwanga mwebali naye ebitundu ebimu tebiyina balamuzi olw'ensonga ezitategeerekeka kugamba nti Masaka districts tubale 10 nga zirina kati mu kiseera kino omulamuzi omu naye nga waliwo ogyokusa ogaye Mukono balamuzi bameka bana ezo waliwo district ya Mukono yetwala eya Kayunga etuuka ku Njeru wali Buyikwe nayo size ezo 3 actually Buyikwe nabo kati bajja Mukono districts 3 zirina abalamuzi bana naye districts n'ebizinga ebiri eyo kati districts 4 zirina abalamuzi bana naye districts 10 zirina omulamuzi omu eyo abakulu bannabuddu Katikkiro tebamulesa ebbali ebbaluwa eyo ndowooza kyavudde yeetonde wa Ssaabasajja okukosa ekibuga kye ne Katikkiro bamuwandiikiddeko amanye Uganda Law Society weeyimiridde aleme kuwulira buwuliza ebiffe ewuwe nga tamanyi kigenda mu maaso bannamateeka munzikirize nkyukeko nveko ku lw'e Masaka mbatunuzeeko eno ku mateeka agaffe amalala katono kuba ebimu ku bireeta obuzibu kansooke wa profesa omuntu afuuka ddi terrorist lwaki mbuuza ekyo tulina abantu bangi abajjudde mu kooti abakaabya mu Kololule ng'abamu baliyo ku misango gya terrorism njaku ekyokulabirako kyenzijjukira amangu abantu kye bayinza okujjukira anaakanuka ensembe y'oba Olivia Lutaya babadde kugwa terrorism campaign bwe zaali mu 2020 waliwo be baakwata ne Bobby nga batuuka e Masaka ekidyeri bwe kyabatuusa mu kuvaako baabakwata babalinyisa mmotoka Kalangala babaggulako Kololule agayo omu ku baali babawoleza ne babaggulako gwa terrorism
kituuka ddi omuntu okubeera terrorist ekireesa abantu okuwera abangi bwe batyo tusobole okwewala obwa terrorist tuleme genda mu makomera n'ekyo bwe kityo abo baqualifyinga bonna oba gavumenti yesalawo nti kati oli terrorist n'abalala benyinza okukugattirako bangi bebaze bakwata nga bagamba oba oyambadde akakofiira akamyufu luli teeka tujja dituukako budde bunaaba bulemu ebyambalo ebyo byefaananyiriza ebyamagye yowe terrorist kwagamba mu mateeka omusango gwa terrorism gye guli ate si mupya teguli Uganda wokka buli wamu weeguli wabula omusango gwa terrorism gy'emisango egisinga okuba emisango egy'amaanyi ennyo ennyo mu nsi yonna kwagamba si musango gwa kugira gwa kuzanyisa kusaagirira busaagirizi bwetuti lwakuba terrorist ye muntu akola ekintu ekituusa obulabe obw'amaanyi ennyo ku ggwanga oba ku bantu obulabe obw'amaanyi ennyo ku bantu obw'amaanyi ennyo abasinga kibakutta bantu kati nga abaakuba ennyonyi abaakuba Abamerika bwe bityo kwegamba nga ye okuyiwa omusaayi n'ogw'abantu aba bulijjo abatali mu magye oba okwonoona kati nga wenyinza okujjukira kyekiwamba Technical Institute oba okwonoona ebintu ebigasa buli muntu n'agamba nja kuba bomu eddwaliro nja kuba bomu amasomero nja kuba bomu amakubo kwegamba nga kikosa nnyo eggwanga bano abategatega bomu ezitulikaawo baqualifyinga kwegamba oyo aba afuuse terrorist n'ate omusango gwa terrorism era gukozeseddwa nnyo for political ends kweza nnyo for political ends lwaki olumu bagukozesa for political ends nti omusango ogwo omuntu bw'akwatibwa n'ateekako omusango gwa terrorism n'amateeka tegamuyisanga bwe gayisa omuntu aziza omuntu omusango omulala kwegamba bamuteekako amaanyi gaba mangi nnyo olw'obuzito bw'omusango ogwo so olumu bannabyabufuzi bakozesa emisango egyo olw'ebyobufuzi ebyabwe kuba oluusi kwagala kunnafuya nzikakkane n'osanga omuntu bamutaddeko omusango gwa terrorism ne bwe weebuuza nti bamukuta ayambadde enkofiira yakala bweti nja kwesiba nnyo ku Olivia Lutaya abantu gwe baalaba yagamba bansanga ntaddeko akakofiira nga nkutte ekifaananyi kya Bobby ne baŋŋaayo terrorist so kwegamba ate omusango omunene bwe gutyo ate tuba tugunafuya abakikola bambi tuba tugunafuya kwegamba olaba n'omuntu ali ku musango gwa terrorism si mwangu wakugamba nti gumujiddwako bwe gutyo si mwangu wakugamba nti gumujiddwako bwe gutyo kankulekeyo eyo yennyini gye tuli ku tteeka lino erya UPDF Act nga munnamateeka abantu tebajja kunsonyiwa profesa w'amateeka okuva wano nga tolyogeddeeko ddene nnyo naye tetuyinza digenda mu lyonna olw'ensonga n'abantu bagamba nti mwogera ku bwayiro bumwe tteeka nemagamba bwe tutayogerako tewali abuyinako mutawaana kuba UPDF amendment biiro yafuuka act kati mulimu okulongoosa embeera z'abasirikale ekyo tewali akiwakanya okubongeza emisaala gibeere mirungi tewali akiwakanya abasaavingako abatasasulwanga ensasulwa yaabwe ebeere ennambulukufu tewali akiwakanya buli omu akyagala obukoone bwako kati akalala ke tutaalabirawo kenda bibagenda boogerako buli bubiri naye akamu akasooka akali common mu matu g'abantu omuntu wa bulijjo okuddayo mu kooti maasho mateeka naliko wano ne bannamateeka nze nga atali munnamateeka nentunulako ebyabwe nabo ne boogera ebyabwe my concern emu zaalinga bbiri okusinga ze nzijukiremu nti baabakkiriza okuke babeere bannamateeka mu kooti maasho naye bali ku contract ya myaka 3 bwe bamulonda nga brigadier asaavinga kooti maasho emyaka 3 bwe giggwako ayinza obutayongerwa kisanja n'addayo mu magye anaasavinga bulungi ng'atajja kuddayo eri anoonya appointment endala ewa mukama we kuba amulondayo oli gwalayira okusavinga akankaleke kabeere ako bwe kati nkugattireko kano anaabeera atya independent nga ekirayiro kyakuba mu magye kyakugondera n'okuwulira commander in chief
omusango oguze mu kooti maasho gisinze commander in chief tugenza ogiraba agibaamu na interest ona naasavinga atya okutuukiriza nga commander in chief ayinamu interest n'akasemba yako okusatu separation of power tugikoze tutya ng'oli kafulu wa constitution etuwa judiciary legislature ne executive buli omu alina omulimu gwe ogwo gw'okuwozesa abantu n'okubasalira gwasigalira judiciary amagye gagwa mu executive kati executive naye etutte ku buyinza bwa judiciary etandise okuwozesa emisango ne kwako kengattako mwe mwakizudde bo balinayo amateeka amalala ge bagenda okugoberera okuwozesa balule ge balemye okukozesa mu kooti kati katutandike bwe tuti kuteeka ebirina okuddayo emabega gatandikire ku nsalawo ya kooti ensukkulumu nga yatunula mu kintu ekyo era netulaga nti ekisooka kooti ensukkulumu yatugamba nti kooti y'amagye eriwo mu mateeka era bw'osoma constitution ekkiriza kooti y'amagye okubaawo nti kooti y'amagye eriwo mu mateeka wabula kooti netugamba nti kooti eriwo kati enkola yaayo kwegamba tefollowinga mitendera mituufu kooti gye yaliise nga yatandikira ku composition yayo abagituulamu balondebwa batya netulaga nti omuntu eyali badde awozesa abantu alina kulondebwa bw'atyo ng'alondebwa high command which is an executive functionary neeraba nti tebalina security of tenure tebalina security of tenure baali ndowooza balondebwa omwaka gumu neeraba nti kwegamba bwe baba balondeddwa ate basigala bali answerable to commander in chief neeraba nti abalondebwa tebalina bukugu bw'amateeka era bw'olaba abantu abaze bakyeyalinga court martial tekubaddeeko yasoma amateeka tekubangako munamateeka neeraba nti awaliwo obuzibu era saabalamuzi n'atuwa ekyokola n'agamba nti nze ndi munamateeka ndi saabalamuzi ne siyinza genda mu theatre mulago siyinza genda mu theatre mulago ng'ate emisango gye bawozesa misango giri technical giri complicated gyetaaga omuntu nga yasoma amateeka tugasoma emyaka 4 mu university ne tugasoma omwaka gumu ku Law Development Center ne era ovaayo nga kwegamba okyagasoma kyova olaba nti experience ematalinga gamba omuntu okubeera ku kooti enkulu olina okuba nga obadde mu legal practice okumala emyaka 15 kooti ejulirwamu myaka 2 so omuntu alina okuba nga alina obukugu obumala kooti ensukkulumu netugamba nti n'okuwozesa basiviliani mu kooti eyo si kituufu nti kooti eyo yali badde ewozesa basirikale ate nabo ng'ebawozesa ku service offences ng'ebawozesa ku service offences omuntu ali emityana takitegedde service offences kwegamba gy'emisango omuntu jazza nga kiva ku nkola y'emirimu gye ng'emirimu gye kati emisango gyaddiza muli mu service ng'omujaasi ng'omujaasi bamuwadde order aganye okugituukiriza. Is it the reason abalamuzi bagamba nti si kuba waliwo abalamuzi nga bali batano naye abasatu ndowooza kuba bagamba nti it's a disciplinary committee. Exactly, something like that, equivalent to a disciplinary committee. Katika tugambe nga wano tuli ku BBS. Waliwo ebintu ebibaawo nti omuntu atuuse leeti. Honorable Kaddu oyo buli kiseera shwa gitandika leeti. That is a service. Okay. A service offense. Okay. Tetuyinza gamba nti ate Honorable Kaddu oyo ate bw'abadde ajja wano ku booda aganye okusasula owa booda ogwo musango gwa bubbi ne tumuteekako. That's not a service. Kati ogwo ate BBS teguwuliriza ogwo bantwala mu court. Exactly. So court bwetyo bwe yakola ki? Bwe yatulambika. Nesigala ng'etulaga n'abamagye beniti singa bazza emisango gino emirala tebagenda mu court martial bali badde bagenda mu court kati nga ffe kyetusuubira era kyetumanyi nga banamateeka nti gavumenti era erina okussa ekitiibwa mu kooti zaayo eza bulijjo ate erina okuba nga ezeekakasa naye kati bye tujja tuwulira kwegamba bakulaga nti ezo kooti tetuzeekakasa ezo kooti tetuzeekakasa tezisobola ne kooti esobola okusalira omuntu omusango negamba nti oba muwanike ku kalabba n'ate n'ogamba nti togyesiga nti tesobola kusalira mujaasi yabbye
mbuzi ya mutuuze n'ogamba nti tekola ki tegusobola yogera ku katono ku bwe baalikomezaawo kuba nalabye bano bo bamukululule bo beetegefu baddayo mu kooti baawakaniddewo bo bakizaayo bagamba nti Supreme Court yagigoba nti Parliament kye yakoze bakiise kuyisa lugaayo mu Supreme Court bwe kiri era ssemateeka okuzaawo etteeka kooti lye yagoba era ssemateeka tekikkiriza era abantu gundi Law Society eddayo Professor olina obuzibu yesebo balooya b'osomesa be bali mu Parliament be bamu ku baali baze ne likomawo ne Attorney General yabayambyeko munnaye kati bwe bwetabikamu ebyobufuzi biba bitono ntera okuwa abantu abo ekyokulabirako okimanyi nti abamu ku bantu abagermany aba Holocaust abatta abantu biseera bya Nazi era abaasibwa gundi kooti eyateebwawo okuwulira emisango egyo Nuremberg after Second World War okimanyi nti abamu kubo baali banamateeka so omuntu okuba nti munamateeka tekitegeeza nti mwenkanya bw'amala okubeera n'ebigendererwa ebirala tekitegeeza nti mwenkanya so kyova olaba nti ssemateeka wa buli muntu. For this matter, bannamateeka bagende mu Constitutional Court babaddeyo mu Supreme Court. Balina kugenda mu Constitutional Court okuwakanya etteeka eryo. Ati kati ate waliwo kiri nti Supreme ye yaligoba. Supreme teyinza kwerwanako nti mumpisaamu olugaayo kye nagoba mukizzizaawo. Anti kati awo weewali obuzibu awo nti era twagezaako era nali ku bantu abo abagezaako tulina group yaffe eya Rule of Law Lawyers twagezaako emirundi egyo ne kooti ne tugiwandiikira okulaga nti ekigenda mu maaso kibayisaamu olugaayo ekisinga obukulu kye twayagala kooti yetuyambe ku bantu kooti yagamba nti tulina abantu ba mirundi ebiri abaatwalibwa mu court martial tulina abantu abaatwalibwa mu court martial ne basalirwa emisango ne batajulira negamba nti abo tubaleke egamba nti abo bavundireyo tetuyinza bayamba negamba nti tulina abantu abaali nga bali mu process nga bawozesebwa kooti y'amagye oba tulina abo abasalirwa omusango naye nga bajulirwa kooti negamba nti abo abantu okusinzira kusalawo kwesazeewo balina okuba nti emisango gyabwe gikomaawo emisango gyabwe gikomaawo ne tulowooza nti Attorney General yali agenda kuddayo ne gundi n'ebitongole ebirala bategeere abantu abo n'abantu abo teri kikoleddwawo ku bantu abo so kwegamba bali awo bali mu limbo bali mu bbanga awo kooti eyabasalira terina buyinza tebabatutte mu kooti ndala bali awo so kwegamba kintu kiri complex kirimu ekyokuwakanya lino etteeka eppya nekirimu ekyokuyamba abantu bano ate tolowooza nti bali bantu omu babiri basatu bali mu 10 abantu abo bali mu 10 mukululule nkomyewo wuwo nga tugenda okuwunzika waliwo ensonga naawe gyenjagala otunulemu abantu bano baleetebwa mu makooti oluusi ne mugenda okubawolereza nga bamukwata nga bitubadde tuwogerako ne bamukuba ne bamumenya bwe batamumenye talina njala najja nga tasobola kutambula ne bamuleeta mu maaso g'omulamuzi omulamuzi n'amusindika ku remand mubayambye mutya nali wano ne Honorable Mao naga nti bannamateeka mukimanyi singa muleeta etteeka eryo mu maaso g'omulamuzi kyomulamuzi takkirizibwa kuvunaana musango bali abamukutte nga beewadde obuvunaanyizibwa ne bafuuka kooti ne bamusalira omusango ne bamuwa n'ekibonerezo ti ate kati omukomyawo mu kooti nammwe ne muyimirirawo okumuwolereza nga mukkiriza nti akyawoza omusango guli ti nammwe muba muyambye ku mulamuzi okwongera okumenya etteeka mu ddakiika ng'emu tusibule. Kakati tuyina etteeka lye bayita Anti-Torture Act etteeka erigaana okutokyaringa abantu okutulugunya abantu naye obuzibu obuliwo nti abantu abasinga abatulugunyizibwa babeera mu misango gya politics so tukyalina obuzibu kiri kyewabuuziza nti ebitongole bino ebisatu bikyali independent omuntu bamuleeta mu kooti nga abamuleese bayina ebiragiro bagamba muntu ono mumukoleko so noweekanga omulamuzi talina kyakusalawo okujjako okukola kyebakola ki
bino ebintu tubyogerako kuba mu nsi gyebiri sitera nnyo kwagala kwogera ku politics naye ate ndi puliida ate era nnyina abantu b'empolereza abali mu ebyo naye n'okireeta eri omulamuzi n'omulaga n'omugamba ekkooti eno tusaba at least omuntu oyo olage because etteeka eryo liwa omulamuzi naddala chief magistrate okulaba ebiwundu ebyo investigating ettokya claims z'omuntu oyo amulage ebiwundu biriwo ebiti nebwebiti naye tekikolebwa ate onabomawo kyeyagamba nti ekizibu kooti zaffe abalamuza tebakyalina migongo tebalina migongo kubanga gundi zino tezikyeyawudde ate ekirala nti abantu bano bagenda okujja nga neeri gye bamujja ayagala kuddukayo nga gwe bw'omugamba nti temumuteeka mu prison mumuzzeeyo ye yennyini yeegayirira ow'ekitiibwa omulamuzi n'okutuuka mu maaso go wano olubadde lutalo nkwegayiridde nsindika mu prison siibula ng'abantu bawe essuubi ku bigenda mu maaso tweyanziza nnyo ababadde batugoberera ababadde balaba ntumira bannamasaka abaatutumye bamembers ba lawyers obukulembeze bwa ULS abantu bange bonna famire yange n'abantu bonna ab'emasaka Professor Sibula bannayuganda balekereyo obubaka tweyanziza abakulu tweyanziza TV yaffe eno mwebale kutuwuliriza Honorable Kaddu tukwebaza ensonga n'ozisengese bulungi tukwebaza olw'ekyo n'omulanga gw'otukubidde oba gw'onkubidde nga omusomesa w'amateeka ngutegedde era kijja kukolebwako tweyanziza nnyo mwebale nnyo obudde bwammwe ne ku